Timoteyo embereberye essula 5. Toboggoleranga musajja mukadde, wabula mubuulirirenga nga kitaawo. Abavubuka babuulirirenga nga baganda bo, abakazi abakadde babuulirirenga bazadde bo, n'abakazi abato babuulirirenga nga bannyoko, ng'omutima gwo mutukuvu ddala. Bannamwandu abayisanga bannamwandu ddala bassengamu ekitiibwa. Namwandu bw'abanga n'abaana oba abazzukulu, basookenga okuyiga okutuukirizanga ebyo bye bateekwa okukolera ab'omu maka gaabwe, bwe batyo babeeko kye basasula bakadde baabwe, kubanga ekyo kisanyusa Katonda. Oyo abannamwandu ddala asigadde yekka aba yeetadde mu mikono gya Katonda, era anyiikira okwegayirira n'okusaba Katonda emisana n'ekiro. Kyokka oyo nnamwandu eyeemalira mu masanyu aba afudde newankubadde ng'akyali mulamu. Ebyo bibalagire baleme kubaako kye banenyezebwamu. Kyokka oyo atafa ku babe, naddala ab'omu nnyumba ye aba yeegaanye okukkiriza, era aba mubi okusinga atakkiriza. Nnamwandu atannaweza myaka 60 tomuwandikanga mu bannamwandu, era ateekwa okuba nga yafumbirwa omusajja omu. Nnamwandu oyo ateekwa okuba nga yakolanga ebikolwa ebirungi, ng'okukuza obulungi abaana be, nga yayanirizanga abagenyi, nga yanaazanga ebigere by'abantu ba Katonda, nga yayambanga abali mu buzibu, era nga yeewangayo nnyo okukola obulungi mu buli ngeri. Naye bannamwandu abakyali abato tokkirizanga kubawandiika mu lubu lwa bannamwandu, kubanga omubiri bwe guli balemesa okweweerayo ddala eri Kristo balyagala okufumbirwa. Bwe batyo ne bessaako omusango olw'obutatuukiriza ekyo kye baasooka okusuubiza. N'ekirala bayiga okwonoona ebiseera byabwe nga batambula okubona amayumba. Si bagayaavu kyokka, naye era balina olugambo, era beeyingiza mu bitali byabwe, ne boogera n'ebitasaanira kwogera. Kyenva njagala bannamwandu abakyali abato bafumbirwenga, bazaale abaana, era balabirire amaka gaabwe, baleme kuwa mulabe ekkubo lya kutoogerako bubi, kubanga bannamwandu abamu bakyamye ne bagoberera Sitaani. Naye bwe wabaawo omukkiriza alina bannamwandu ab'olulyo lwe, y'aba abalabiriranga, ekibiina ky'abakkiriza Kristo kireme kuzitoowererwa, kiryoke kisobole okulabiriranga bannamwandu abataliiko abayamba. Abakulembeze b'abakkiriza abafuga obulungi basaanira empeera nnene, naddala abo abafaabiina mu kutegeeza n'okuyigiriza abantu ekigambo kya Katonda, kubanga ekyawandiikibwa kigamba nti, ente ng'ewuula eŋŋano togisibangako mumwa, era nti omukozi asaanira empeera ye. Tokkirizanga ebyo bye bavunaana omukulembeze, okuggyako nga biriko abajulirwa 2 oba 3. Kyokka abo aboonoona banenyezenga mu lwatu, abalala balyoke batye. Kukuutirira mu maaso ga Katonda ne Kristo Yesu ne bamalayika abatukuvu, okugobereranga ebyo bulijjo nga teweekubiira wadde okusaliriza. Toyanguyirizanga kussaako mikono gyo ku muntu n'omu. Teweetabanga mu bibi by'abalala. Weekuume obeerenga mulongoofu. Lekeraawo okunywanga amazzi gokka, naye nywangako ne ku twenge tw'emizabbibu olw'olubuto lwo n'olw'okulwalalwala kwo. Ebibi by'abantu abamu birabika mu lwatu nga tebinnasalirwa musango, kyokka eby'abalala birabika luvannyuma. N'ebikolwa ebirungi nabyo bwe bityo birabika mu lwatu, ne bwe biba nga tebirabise mu lwatu tebirirema kulabika.